abavuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti ne leero bakedde okwenja akalulu mu bantu mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo. Winfred Nakandi owa DF era nga ayagala kukiikirira abantu ba Nakawa East leero asibye mu bitundu by'e Luzira mbuya nga akuyega abalonzi. Ono ayisiza n'ebivulu mu bitundu gy'ayise. Ate Shamim Nanfuma avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala abadde Kibuli ng'akuyega abalonzi. Ono enkuba ebadde etonnya temujja ku mulamwa ogw'okumatiza abalonzi. Ebizibu bingi tebisobola kuggwayo ebya Kampala naye ng'ekisinga mu byonna ye saavisi mu bantu ba bulijjo n'abakyalo okwesitula abakadde bali mu complaini nga ssente zaabwe gye ziri ne bwe baba basoma budget bagamba ntufulumiza ku special interest group ssente bwezi naye abakadde tebafuna ssente. Edison Muhawe ono ng'ayagala kukiikirira abantu b'e Makindye East atalaze ebitundu by'e Bukasa ne Kisugu ng'ayogerako n'abalonzi. Ono asoose kusisinkana abakubi ba bulooka ssaako n'okugendako mu katale k'Ekisugu agamba nti ayagala kutereeza embeera y'abantu beeno. Kwatagana n'ebye obujjanjabi bizibu nnyo. Tulina eddwaliro limu lya Kisugu Health Center 3 ng'eddwaliro eryo ne waggulu litonnya nga tewali bw'ogendayo n'eddagala teririiyo. Health Center 3 ng'ejjanjaba emitwalo egisuka 25 kya bulabe ennyo ddala. Kubanga byonna biyita mu bajeti era twawulidde nti akeggaba ko kagenda kuba kazimbibwa kyekiseera ne Kisugu ebenga esobola okufuna akatale akeesiimisa. Mu ngeri y'emu n'avuganya ku kifo ky'omubaka kya Dondo East Mwadanku Nnyingi ate nga ye mubaka aliyo ayagala kwezza kifo kino abadde akuyega abalonzi. Ono abadde mu bitundu by'Ekiteezi. Tamwa ng'agamba abantu b'Ekiteezi muli mwesenza temuyina mataka gammwe nti mwesenza babagobe ab'Ekiteezi ne babateekako buffer zone. Nengamba nedda bano abantu balina ebyapa bano abantu bannannyini mataka balwanyiridde paka olwaleero okuziyiza bye bayita buffer zone musigale ku mataka gammwe. Aba NUP mu nkola yaabwe ya Kampala Umbrella Campaign baakuddamu okuyega abalonzi olunaku lw'enkya nga bagenda kubeera Nakawa West. Ate Mukono omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni akalulu akanoonyeza nju ku nju okulaba nga abalonzi bamuza mu palamenti era olukuŋŋaana lukubye ku kyalo Lutengo mu ggombolola y'e Nama. Ono essira litedde ku bantu abazze babuzibwawo ssaako n'okusibwa mu makomera n'ajjukiza bannayuganda n'engeri gye baakwatamu Dr. Kizza Besigye ne bamusiba mu kkomera e Luzira nga kati gweza omwaka mulamba ssaako ne bannakibiina kya NUP abakyalemedde mu makomera. Agamba nti si wakukoma kubanja abantu be abaabuzibwawo nga ne gye buli kati tewali amanyi mayitire gaabwe. Juma Kiria, NTV Akawungezi.